so ekivulu kyagenze bulungi gye nalabidde nalabye omukyala Diana Nabatanzi bamulabyeko yakoze ki Diana Nabatanzi yabadde akulira ba Asha n'omulimu yagukoze bulungi abaana babadde banyirira yali ku lutinza abaana abanyirira naye ate ye bulijjo mu bifaananyi Diana Nabatanzi wa maanyi nnyo mu bifaananyi naye ku live nalabye Diana Nabatanzi omutuufu ng'olinga agambe nti ogenda kukwana Kadaama ng'ali mu filita bulijjo n'otuuka ku kisaawe n'omugoba n'omugamba siye abulamu mukolerere alinga weekawanda abulamu eyo namwegoma aleka Katonda bamulabako aleka okimanyi nti nno musinga n'obuwanvu ng'ate nze mbalibwa mu bampi kati oyagala njogere byo nabyo nalabye nze kati nalabye Dr. Amuza y'omu ku basinga okunyirira mu Uganda Lema anyiriza oyogera abanyiridde n'abatanyiridde Lema mwebazaako kimu yanyiriza Dr. Amuza we yamukwatira yali talabika bwatyo natunulidde Dr. Amuza nga musajja ayimiridde niye yafunyemu obuzibu yafunyemu obuzibu nga Kenza ayimba kubanga nabadde muliraanye nga mulaba nga bwasiimula Galubindi bwazizaako bwalinga yefula bize Lwasa yabadde saamulabyeko Lwasa ntakyalina ssente ate asasuza eki ati okutuula mu yabadde ashalinga baliwa no aba VIP bonna nga yabakulira ba Gilbert bonna nga yabakulira era yamwaniriza mu bitiibwa yaniriza Gilbert nga akankana olukankana walabe Kenzo nga performing nga Amuza atereza Galubindi bwazizaako bwe yefula nnyo emboozi banyumiza ate baagala kulaba Kenzo baagala kulaba mipiira nga Amuza yakoze emirimu awo nga Kenzo aperforminga kati firimu yazze nga ate Kenzo we yavuddeeko ate Lema nga yajja Kenzo yawadde Lema ki omuzindaalo nyumiza gwe Kenzo yawadde Lema omuzindaalo dikira kuba erireeta lyerizzaayo okakasa Bukenya bukiri kushi yabikoze ebyo kugambye Kenzo yawadde Lema omuzindaalo Dr. Amuza nayongera okutuuyana Lema uyeze nayimba oluyimba olusooka olwokubiri nayimba luno lwe baddamu Kenzo ne balumulemesa Kenzo n'aluvaako n'alukutula nayimba olwa nagamba mbalese mmwe nga n'ebimutana nabisulawo n'abisuulawo n'agenda omusajja ali wali mu kakeeja alaba abantu amazima bwe kiri Bukenya kubuulira Lema yawadde Lema akazindalo ye Kenzo yakikubye nga ne woba omuwala n'omuvaako buvi ye yakomandinza abantu nga byayagala bye bakola mukole kino mugyeyo obutambala kizibu nnyo omuyimbi okozesa abantu ebintu ebyo saaguta agukwasa Lema ekkubo kabadde kakoloboze bwe kati akaleeta abayimbi kamadaala Lema agubaka oba yamugambye bugambo kyawo simanyi Lema najja n'akikuba tiyamukubya abantu baba balaba niwe yamwagaliza okuperforminga obulungi simanyaawo Amuza ali eno mu VIP ali wala tamanyi na kiri eri kyova olaba kirungi nnyo okuba omuyimbi n'okwana omuyimbi ali ne bayimbi banne gw'oli eno oli mbaga simanyaawo munnange nga Lema tebamuyidde mesa okuyimba abantu baddamu Kenzo olwo yalukutudde n'alukutula n'aluvaako n'ayimba olulala ng'abantu endulu bakubaza Kenzo n'agamba wayikanviira abayaayi n'agamba ŋŋenze n'adduka n'agenda Fikifa Maika n'ajja n'akikuba nnyo Fikifa Maika yakikubi no Bebe Kulu yazzeeko yawe ye yazzeeko n'akikuba nnyo ng'era ye tumusuubira tetwagala namwogerako bingi Ziwena ng'ali eri mu kageeji keeri ne Alpha Ziwena yabadde mu VIP obeera mu Kayola omuntu alina yapangisa ekizimbe ekiramba okuli bizinensi ye wali wandegeya fulo namba Ziwena Kekisi omugambe nti abeere ne mu Kayola yabadde mu kageeji ke n'omwana we mutabani we Alpha nga we balaba ne Bebe Kulu yavudde n'agenda n'aperforminga n'akikuba bulungi nnyo bamwaniriza bulungi ate ye tukimanyi azza akikuba kubanga experience agina ne Fikifa Maika ni n'akikuba nnyo yazzeeko awo n'akikuba bulungi nnyo n'akomendinga n'akola ensobi kolasiti weyalabye enduulu ng'akomandinze nnyo buli kintu kyakola abantu kye bakola n'ayagala ayite we yandikomye
nayagala atayongereyo oluyimba olulala nga te programu yekoze eki eweddeko eri bayikuba national anthem eyalien ajja ku stage ate FIFA Mike agamba mukyagala mboche nga batuba mugamba wayigenda biwedde alien ngajja ati nga alien ajja kati bagenze kulaba kuba anthem ya alien ajja fika achayi n'omuzindaalo abayaye ne bajja ne bagumujjako wala nazinga omukira nakkirira nga alien nayingirawo nakikuba sound nefa nayagala obbalabisa nagamba nsidike y'abantu bana bajje babite mu biterezerwa mpaka sound wa alien mu byuma tokitenewa nkulukuku wali alien seba alagira alien wahamu alagira sound wa alien yavudeka no yavumbeddemu sound mu kusooka yasose kuba nga si mulungi mu ntandikwa emisana niyo oluvannyuma yateredde ni kati ku alien wano nasoka jukira bali ne bayimbide ku CD waliwo bedde abayimbira ku semi live ba DJ Mike kati ate CD netandika DJ Mike yabade wa CD wa semi live yeah era music yabade avaye bulungi ne ku CD yavude kati kwali ne bivumberamu yali kumpi kumaliriza awo nayagala alabisemu yabagambye tino nsindiki yawo mu biterezerwa mpaka mbasindikire abantu bana mu bitereze yali basindise tumutenda kati baddembe okitwala mu business oba okitwala mu endagaano y'okuzimba awo hamu yazimba bwe bayali nti ajja kulekawo ekisaawe kyeyasangawo era n'akizimba ekiwakoze kirungi yakireseewo naye lwakuba nti ku ssaawa esembayo balabika bakitegedde awo ku ssaawa nga 8-9 kirabika waliwo eyakyonoonye waliwo omusajja eyazze ng'ayambadde enkofiira kale ate nga mu Uganda leero tulina abantu olinaga nti ndabyeyo enkofiira mbadde nyambala genda naye awo waliwo embooko waliwo security oba enkofiira bayinza oba nga hamu teyakitegeera naye enkofiira alabika alina abantu eyasazeeko mpamire oba yempamire waliwo omusajja eyazze waliwo omusajja eyazze ng'afaanana mwami Museveni ate nagira ddala mu time ey'oku ssaawa 8 n'ayingira ku TikTok n'atandika okulambula kati ne yabadde anaaba n'agamba nze wali ekikofiira mpamire era nimfeeri mpamire mulekeraawo ebintu obutabirowoozaako mufune focus nga mugenda mu bintu ebimu okay ayinza oba yabadde ani mukukola siganyi naye n'okukola yandize kiro andize gaga oganda omukulembeze w'eggwanga okujja mu bizinesi nkugambye yazze naye mukujje wali omukulembeze w'eggwanga waliwo abantu abatyo bajjako amasimu gaabwe kyengezaako okugamba njagala n'abatesitesi ekintu ekyo babeeko we bakitwala kiyinza oba nga nze njogera kya busiru naye bayinza okukirabamu nti awali mwami Museveni wadde nga si yabaddewo naye nga wazza ekifaananyi abantu balowooza nti wagenda kubaawo security essimu yange bagenda zingijako naye yandibadde agenda atuke obunkenke naye yandibadde agenda mu kisaawe akubire lubo wa mugambo wange nze nayingidde dda yatidde okgenda era oyo mpamire abawagizi yawunzise nga ku ssaawa esembeeyo akoze erinnya lye ne liggwayo liyinza oddiyongerako ennyukuta nayonoona omukolo kiba kibi mpamire otiki kati omukolo oba kiggwa oba nza kizamalayo batya simanyi naye yasaze ku bantu anti oba nambemu oba nakyogera y'omukolo n'agwonoona mpamire olw'ensonga kati nga muganda wange nambemu n'abalala bamufaanana kuba abalinga bayinza oba gye balinga bawera n'50,000 ng'olwalengedde enkofiira bweti ku social media ng'eyingira ekisaawe ewerekerwako n'omusikale n'agamba kuba teri pulezidenti gwe bakweka bw'otuuka pulezidenti okubanga tomukwidde nakalango nti pulezidenti ajja okuggulawo n'omuleeta mu nkukutu awo mpamire n'abategesi bakoze byokuyingizaamu mpamire nze ndowooza alina kyeyakoze eki kyeyayonoonye erinnya nambemu ajja ddimalayo so mu mbeera eyo bakozeemu ensobi badde balina muleeta ddi yabadde talina kulabikirako ddala nze nga bandi mulese yandibadde bamanyi bulungi nti awabeera enkofiira essimu bazikugjako ne baziteeka mu gundi waliwo abamulabye ne bagamba mbadde ngina nakivo naye kendabye enkofiira pamire mugenda mulemesa okukola nadda nze siri ku byakukola bya mpamire nze ndi ku kituufu kyendowooza ng'omutwe gwange
okitegere tuluvanyuma lw'abantu okulaba mpamire bagambye essimu zange zigenda kugenda mu mapipa zigenda kugenda mu ki abantu awukiriza gano ba 12 oba 25 oba 8 besaze okitegedde wadde nga mpamire yabadde akola ki ali mukola enenga nambe manja kimala mu mukolo yagupa aba yakoze ekyawo yagononye so mu mbeera eyo hamu nabangawo ensobindoza naye teyakitegedde ekintu ekikulu kiri nti ekisaawe ky'abannayuganda ekyasangibwawo mwami Hamu we yajja abantu abaali basamba omupiira awo nga ligi we tugirabira yazizaawo ekisaawe kubanga obadde yabannabyabufuzi nga bagamba ekisaawe tekiriyo naye ng'oluusi nabo batuufu kubanga badde tebakola ki tebakirabanga naye nabi Muhammad Nsereko Nome pulezidenti wa Kampala nga gyali bulungi nnyo nga MP wa Kampala nadde nsubirawo ne meeya naye meeya ndowooza yagambye sigenda genda mu ebyo si bituufu Lord Meya n'agaana okujja okugula ekisaawe Lord Meya yagaanyi naye Lord Meya okusinziira we mbadde nkigoberera abadde n'ensonga ze nga ye agamba nti ekintu ekyo kibatulimba si kituufu tekiriiwo naye ekirungi omupiira gwasambiddwamu ne tulaba ku kino ekintu abantu kye bayitamu oba nga olabira ddala premier nga ebisaawe ebimu ebyabeera mu premier byagala okwefaananyiriza so Hamu tumwe credit yetikudde omugugu nze ddano oba mubi wa mulungi mwagala kisooka kya byonna Sakozi nja kusooka okwebaza omwami Ajamisi Kigundu ne Yasini naji Musa Kavu Market olw'enteekateeka gye bakoze yadde manyi neegwaka kutaka kirota bulamu ensobi zonna ezaakoleddwa Sakozi wabweru w'ekisaawe abantu abasinga bagenda kuzizimbira ku Hamu naye nga si kyekituufu waliwo abantu abakola ebintu nga bosi kinoomu kubanga Sakozi wabadde obuvuyo awo mu kisaawe nga butajja waliwo neyazze n'abamawulire awo nabamugobya mbu wamuntu tiva mugamba yingira gwege kagenda nga genda balikola nga yako manyi twafuna ekizungu abayogana ne Sakozi alowooza nti mu bizinesi Sakozi yagenda kuweramu amateeka bwebizibu bwabadde waawo naye ng'olaba nti Lusambya ajja n'akwata pate zino zombiriri okulaba nga azikumaakuma nizitegeeza kati nga nzo ekimu kyazze okumuntambulizaako nga njagala kulaba yavaamu element eri kuba nadde nsobola okuba kukuba yagivaamu anti natunulidde Lusambya nkugambye nga womugatta n'ole yakubanga abantu mu kusooka n'omugatta n'ono ng'olabira ddala ono musajja eri yaliyo mu nsobi nze namutambulira okumala essaawa ngezi kuba nze nafunye chance saafunye zino gundi zammwe zabeera bakayanira saazifunye n'ekiralo nadde ntwabuli ku mulyango nga nnyina wammanyi kati ayinikoisanga n'afuluma n'agenda munda kati obuvuyo bubeera nnyo wabweru naye wabweru nze Lusambya nja kumwebaza nja kumwebaliza ddala nti osobola okulaga abaana ba ghetto nti kino kitukola kibi wabeera alternative nga tusobola okukola ekintu ekirungi kikolebwe era nze nandowooza nti Lusambya oba oyina time ng'osobola okugenda Ajamisi Kigundu waliyo Sakozi abaana abalala bali mu ghetto naye nga bali olwambeera mbi ng'abaana abo basobola okukola waba nga waliwo chance zinandyagadde Lusambya funa akaddo taliko okuyitako mu ghetto zonna ez'omu Kampala zonna ozimanyi Sakozi zirabeeranga mu kisenyawo ku muzaana kati njogera ku muntu gwe mmanyi obulungi nti yatereera nti ayimirire mu bantu ewandibadde wagenda ekikonde nassaawo ekigambo yamutereeza kuba nalabye obujagalo bwadde nga bwa mirundi 3 bwe yagenzeemu naye nga bonna asanga baagala kulwana waliwo yazze ku mulyango obadde bakaani yadde emmere mu kusooka yaddala awo yadde emmere nasooka nga kamulabe ne bajja ku mulyango waliwo ensasaggaawo n'asooka n'ayimirira sekinizo zadde ndooza nga 5 n'amaana n'ayingira n'akwata ono n'asooka n'annyonnyola ono n'amaana nnyonnyola byagenza okukakkana nga bakkanze ne tuyingira munda ne munda era oli akavuyo akaabaddeyo nako n'akayingira gundi zadde nga za mirundi 3 so ne ŋŋamba nti Ajamisi Kigundu Mukama akwongera omukisa ekirala
Sakozi nze bano senadde bantu nsuubira mu kisaawe nawo ndowooza nti akasente bakaali kanjimukko kati omanyi endongo yasemba okukolebwawo okuggalawo ekisaawe yali ya Abetex ndowooza wemba seerabidde kyali kya 14 yasemba okuggalawo ekisaawe wemba seerabiddeemu kyali kya 14 Sakozi ekisaawe ekyo we kiri Ajamisa ayinza okuba nga ayina kirasi gy'ayagala okuyingiramu naye ekibanga kigenda kikolebwa ku bizinensi kusambira omupiira ngawe mpula boogera tegenda kubeera ya mitwalo 2 ticket tegenda kubeera ya mitwalo 2 kubanga Sakozi wakinga nti baya mitwalo 2 omanyi ekisaawe ekyo kugamba abantu abajjamu okulaba be bantu bafana abantu abeewansi ti muganda wange avuga pikipiki akwate emitwalo gy'emeka 5 najja ne mukyala we ne basasula emitwalo egi kati guno omutwalo ogusigaddewo ne banywamu kasodo banafisako ne3 eza parking kati wogamba emitwalo 5 so grand open kiyinza okuba nga kyabadde okeneze nsaba enteekateeka yonna enaabezeewo kuba nawuddeyo omukulu Abetex akisambo ayagala kukolera 3 ndowooza kivulu kuba Abetex omukulu ku ndongo enteekateeka yonna enaabezeewo sente zikemukko wansi endongo ebeere ya mitwalo 2 kwegamba abantu baffe bonna okusobola okuba nga beenyumiriza mu kisaawe ekyo ensonga endala eri kwagimusa Kavuma nafulumyeko wabweru neneetoolola neŋŋendawo ku Namirembe Road kati ku Container Village Sakozi nga kirawe bakomye okusiba line abantu baranikira okuyingira kwaba eno kwamu eno ku Container Village ola wali omuzikiti gw'abayindi ogumanyi obatandikidde gw'abayindi ku Yologoma yes ki okay awo ade baranikidde paka eri kakati ngaawo okudda side zeno ku Saaya Queen nga polisi yagufudde munyago nyana video yakutengera zikusindikira ngo wa polisi akute pichipichi mu luguudo wakati nakola ne jamu awo nga bo polisi bagufudde munyago eno kugundi kati kirawola awola bado ongaye wado wakati okudde no Saaya Queen eno yonna nga polisi bo bakwata bukwasi pichipichi baina n'abavuka bambala buli reflector nekyo tekyabadde ku ndoza ku bya kisaawe ekyo vola bangambye nti okuva wabadde basibidde okudde eno bo polisi bali bagikonedde mugana era nga kasaba polisi bonna abadde ku side zeno bagenze bali happy jono bagaga bavundo bakoze kakati nesaneze ate kati ko ku Namirembe Road wadde kale ko kubanga wabadde y'amagye Namirembe bayiye y'amagye wabadde y'amagye nga gatambula niye obubbi obusenku pichipichi wali ku Saaya Queen abapolisi n'abavubuka abambala buli reflector buli oba bwadde kuna kigambo ki omuvide nabukutte mbuyina ng'omusajja alemedde ku pichi afunvubidde so nti ekyabadde waawo ndooza agimusa kamanyiza okubanga yadde akirabidde naye yasinya atera okukikola nti wakola n'okwa Afrikana bayiwa abasirikale eno yonna kati obukumi bwadde bukoma nnyo eri ku kisaawe ng'abantu beena abasinga baadde bali mu dairema ekisaawe ekyo amu yakoze bulungi ekizaawo n'ekifo ekyasinga nga tukayanya nga tuga kitutte ebbanga ddene ekyo twakikayana nnyo twali tetuwakanya kuzaawo kisaawe twali tuwakanya bbanga likyatwala nga tekinnaddawo kakati mwami Bukenya yeyakedde ku kisaawe banga byamaze ennaku ezo 2 mu bantu beyetegereza yerabye nabatanzi nga musinga obuwanvu naye Bukenya ekisaawe ekyo kirina amadaala Bukenya yabadde ayimiridde ku ddala lya waggulu nabatanzi nga ayimiridde ku lya wansi kuba Bukenya tasobola kusinga nabatanzi buwanvu
ate nabatanzi mukazi mulungi nnyo era Bukenya neewunyiza bannaaye era nkakasiza Bukenya obeera oyambadde gaalubindi buli kaseera teziraba Bukenya nti ngeri gy'abeera n'eziwene gaalubindi ze tebaazipima gaalubindi za Bukenya tebaazipima Bukenya asiiba n'eziwene kati abalungi abamanyi Faluku gaalubindi Faluku njagala owulirize gaalubindi za Bukenya teyagendako wali eri kuba amaaso okupima nti zisaanidde ku maaso ge zimulabisa bubi ebintu abiraba kifuula nnenge olaba nabatanzi ki ngamba nabatanzi wa BBS Bukenya tasobola singa nabatanzi buwanvu ate mbu yamulabye simanyi ng'alinga ki era byonna batanzi mufu kwanza nabatanzi nsiba mulaba ate ekyomukisa agambye abadde tamulabangako banyeko ati bamulaza atali yeye okiwulira kakati Bukenya ekyo nkisazizzaamu gamba mpozi nga yadayimidde ku ddala lya waggulu n'abatanzi nga ayimidde ku lya wansi ekyo kiganye anti Bukenya obumpi bwaliko Bukenya obumpi bwaliko bumuyamba kimu nga yeekwese waba yeekwesa alaika bamula agambye ate tamulabangako bamulaze mulala oba yalabyani simanyi nabatanzi gwe bamulaze naye gwe bamulaze si yoyo gwagamba gwayogerako ono mulala nnyo kakati Rema ayogedde ne kulema nti Kenzo yamuwadde akazindaalo n'amukuba akaama naye awuliriza n'agamba kyamugambye awo teyakitegedde naye ekyenjawulo mwami Bukenya kyabaddeko yabadde awali Amuza the same time n'alaba Bukenya n'alaba Kenzo ng'akwasa Lema akazindaalo eno mu kafunda yete reportinga ono yabadde kituufu naganga ni nani Amuza bwenti nga bwe yesimulanga Kenzo ayimba mudakika yate n'alaba Kenzo ng'akwasa Lema akazinda leno mukafunda mukakubo n'obugambo bwe yamugambye teyabuwulidde bulungi yete reportinga kakati Hamu yabadde ne security balese ne basi ya prison Hamu yabadde ne security ku kisaawe naye Badi Lusambi oyo omanyi mumanyidde ebbanga ddene Lusambi ono wa Jido naye Lusambi oyo y'omu ku bazannyi ba Uganda ab'ebikonde aboogerwako ab'amannya yakwatirako ttiimu ya Uganda boxing biki nga be baliwo era Lusambya ebiseera we yakubira buli yamuyimiriramu omanyi Lusambi oyo teyali mubbi yavuka Lusambya olaba nga Zebula Mando kati Zebula Mando ababbi bonna baali bamutya kulokwati bali sawa muyimiriramu Lusambya kakati ababbi bonna baali tasowa muyimiriramu kati nga buli amuyimiriramu amusuula buli abagamba nga nti ngenda mu checking nga tamusobola buli agamba nga nti ngenda checking Lusambya nga tamusobola kati kyamuyamba nnyo okukwata ekibuli ky'ababbi abo bonna abaali awo wonna Kafumbe Kisenyi Obagatta okubaleta kuba Lusambya oyo yakolako cricket touring service mu biseera bya Wembule nga Lusambya mwakola era Equator zatwalanga paka yadi Kibuye wa nga bakola ne bamaka abo bakyambadde bani okiwulira ngera Lusambya abeerawo ku guard naye nga atiibwa kulwokuba buli muyaye konda akajanga kubajukira bayaye abo bajjanga bagatugere tumu checking naye nga Lusambya ta checkingibwa kati kyamuyamba nnyo okutereeza abantu abo okubatereeza era Lusambya of course ku security ya Amu botunulya n'abaana bana abaali ababbi 13 ne baani bonna yabakwata n'abateeka bwati bali mukola mirimu bawana amaduuka abamu yes waliwo abagayina era wabeera wakangaza nti noli omuvubuka gwe twali naye wali bangamba naye yali mubbi bonna nina mulaba ngali bonna era nalaba omwana wati we twaliyo B13 yali wa bicho yali akakulira B13 naye yatereera ali talina tabbu ekiwulira tegeza be bamwe abadde ku security abo be babaana babeera ku security kakati abaana abo nga bali ku security batiika ate bakubi kakati watu wakyasobola kudyayo ate bubinja buno mbu simanyi bano bazze simanyi kabinja kaani mbukakole ki kuleeta nsasage kyovola abaana ba TikTok bwe bayimirira mugundi ne bamugamba yamutunulya n'amugamba bachakala oyo Sebi yamugamba yayimirira muoyo gundi ate naye watabu bajjanga yajja n'abaana Sibi yajja n'omukazi nga yambadde kakondo bamugamba akakondo tekalinya ku tabu ono gundi mama na simanyi nabanga tekalinya ku ki nakanjako
akakondo kaje musibi nagamba abatugamba biki muje tukole ki tuyitewo nagamba oyo mvubuka kati wa mugamba namutunulya kati sibina ateka mukana akagamba simanyi mwagala tulwanire wano ate mwagala katukubagane namuka toyina gogenda kubagana naye ogenda kubagana nani genda okole ebintu biwaze kola ogende naye tabamanyi kati abasibi bana batokubali tabamanyi tamanyi nti batabu okwenkana badedire nnyo ayinza nokukola ekintu kyolifolojja gwe yali addamu bwati era amutunulira watu nagande kakati yali agamba gutu kati ogutu oba manyi ogutu ng'omumanyi n'obwakabenje bwaliko okumuyimiriramu omugamba nti oyagala tukubaganire wano yambuza ogenda kubagana nani genda okole ebintu ebyakulesa tononya buzi butambula okole so credit ya hamu kakati hamu yakwata abaana abo abali ab'ettabbu abali theatre mu kibuga bonna n'abakuŋŋaanya kakati abaana abo obwakabenje bulio oba ogamba nti bali theatre bwabavaako kubanga yasooka n'akozesa omuntu gwe bawuliriramu bali Lusambya bamuwuliriramu nnyo kubanga ekyokusooka baali bamutya era yayimiriranga n'agamba nti nze tolina ky'oŋŋamba ng'amwerumbira kutwala sikutwala either luzira oba okugonda nojja ku mulimu okitegeera kakati ebyo ekyo amu namuwamu credit amu we yajjaawo ne Kafumba eyo yatereera omanyi nze nasubulako amatooke nakugamba nali nyingize motoka ku wino omusajja nalinya ku motoka waggulu najjako ettooke lisooka nalikwasa munne najjako eryokubiri nalikwasa munne najjako eryokusatu nalikwasa munne kati nga nze ndowooza betuze okuwa bebatandise okukola ki okutikkula ngenda okuba abasala badda sayidi yeenu ate nukumakya sawange emu neŋŋamba otwala gaani ne muwondera omukazi yankwata kumukola nga mwana wange ofudde baleke batwale toyina kyosobola wali dedire nga toyina kyosobola kugambawo kakati amu awo yatereezaawo era kuletingimuwa bw'otuuka ku birala ebyabadde mu kisaawe ng'eso kiyite ngimaze ebyabadde mu kisaawe ebinga ebyabadde bitambula mwabaddewo abayaayi abazze ne zigurupu zaabwe abayimbi abatambula n'eggaali zaabwe nga batambula nazo okusinza kwabadde mu kisaawe bakoledde ddala effujjo lwakuba Bukenya yagadde okubikkabikkako effujjo lyabadde lingi era nga n'omuyimbi oba waboogerako oba kyera nawulidde lipazo ng'alaajana nti nze ndi wa Lukindo anankuba kajja kundaba nja mwokya okiwulira ndowooza lipazo yabadde akaayana nani anti badde bamulemeseza okuyimba oluyimba lwe olw'amaanyi buli baagala omuleeta ndowooza nga eggaali ekola ki egattawo era lipazo yayinza okunyonyola obulungi okusinza ku butambi bwe bwafulumizza eggaali ezabaddewa nalabye eggaali ya Alien Skin yasinkanyeko neya Palaso awo nawo kwabadde kulya nakomba sowaani eyani neyani eya Alien Skin neya Palaso zasisinkanye ndowooza omukanyigo mugenda okukola ki okuyitawo kwadde kulya nakomba sowaani of course abaana bano abayimbi era mpuliddeko mwami oli Bukenya ng'agamba mbu Alien Skin eddoboozi lyayagadde okufaamu n'agamba mbasindikireyo bana mu bitereze Lwampaka yadde talina basobola kusindika baterezesa Lwampaka wali Lusambya yakulirawo n'abaliyo mbagambye ku security kakati aba Alien Skin buba bumi ku njovu bumi ku njovu hello Pazo kyekiriwo tuli wano mu Mbozi mukati era nga twagala kwebuuzaako kyekyabaddeyo twakulabye nga ali mu katambi akamu ngo olina ensonga z'oli kunnyonnyola Bannayuganda nti waliwo abavubuka abatambula n'abayimbi abavubuka abo si be babeera abayimbi naye bwe bakola effujjo nga batambudde n'abayimbi abantu bulemu bagiteeka kwani ku muyimbi twafuna nnyo ebizibu emyaka gya 2016 nga tujja abavubuka be twatambulanga nabo bwe bakolanga effujjo waliwo n'abaafunisanga eyo embuto n'olusange Busega ne bagawaayi mutabani we yafunisizza wano olubuto mutabani we yazze wano so kyekyabaddewo nga sigambe nti oba muyimbi ki oba muyimbi ki kuba kati abavubuka makenge ennaku zino era gimensioni yesinga okuŋŋaanirwamu abakintu
abavubuka abayimbi naye ekintu kya disipulini kyekisinga okutuluma. Biri mu bayimbi abato biri mu bayimbi bakulu ebya disipulini? No, jasi nti Misa Kisemakula bwajja n'atambula yekka ku ssente z'alina ku kitiibwa ky'alina Mayinja Bebe Kulu ekiyinza okulowoozesa abalala nti oli special nnyo, yaani aba yeetaaga effujjo lyo tewali. Muganange nze natambulako nenfuna omukisa nengenda n'eka miliyoni. Njogera nnyo ku Uncle Yozefu. Nalaba abayimbi be Nigeria Luka alina omuyambi wakutte laputopu n'owa media we bamala. Naye ne mubeera n'essimu zammwe nga mweraliikiridde bagitwala tebagitwala. Essimu n'ogiwa abantu nga 10 kintegere gundi abagitereka obunkenko okitegeera muganda wange. Nze nabadde njogera ku okuuma empisa kubanga ffe abatunuulira indasitule gyeraga n'abaagala okukoppa ebirala bye twagala tugamba indasitule ya Uganda ekuli. Ebyo byennyini bye birina okutandikirwako. So abayimbi baterezeemu. Okutereezaamu kirungi si kulagira wabula okukoppa. Faruku tutambulira mu kukoppa. N'ogamba nti Eddie Kenzo yazze naani? Alina bodyguard we nazze ntya mbubiga ba vibe mwana wange DJ teri yankutteko. Abagamba nti mwetagira bwe munaalwana ate abantu tebabaliiko ate bemusanze emirembe bemuyiikiriza. Okay. Otegedde muganda wange. So nze nkomera era ekimu ku binnemesa n'okutambula n'abavubuka kuzza misango egitali gyange. Baagala nnyo kuzza misango gitali gyange. Njagala omusango nguzze nga nze yakoze eki we yaguzizza. Saagala mbeera accountable ku misango egitali gyange. Kuba kaakati waabaddewo ekibinja ekibinja ky'abavubuka abayimbi bali eri batudde banywa juisi waabwe otegeera ekibinja ky'onaani ono Palaso n'ekibinja ky'oli omwana aliyenyani skin bakama bamwe tebalina buzibu bati mukulyetingawo embeera. Ffe abayimbi twesonyiwa nno buli lunaku. Abantu bakimanye nti ffe tetulina gundi mpalana ya lubeerera nze epasira era nvuma emisana ekiro ne musanga ne tunywa juisi ekyabawatizo kimanye. Okay, Pazo. Abayimbi tetwerinaako mpalana yaki. Pazo, wayimbye sawa meka? Bangambe wagenze sawa 8, wayimbye sawa meka? Nayimbye leeti namaze nakuba nduulu nga baŋŋamba kukugala unebagapagana. Lwaki? Aji kanyimbe. Baade baagala ate kyanku nayimbye leeti ate nesiyimbira balala we bayimbidde kuba baŋŋambye ogenda kuyimbira gwe tukwagala mu kisaawe wakati. Era nze keyayimbidde mu makati ga Nakivubo. Tetwogera ku byabaddeyo. Atusiime. So gwe lwaki kabadde kakodio story ekyo oba kyabadde kikono? Nedda sseba abakulu baateeseteese nga nze nnyina okuggalawo omuki omukolo enkudi yeggalawo nga nzaaleeta ggolola ne ssemata. Okay, enkudi ya ddi festival ya ddi? Enkudi ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana August. Faruku kano tokatemamu kuba keekakulu endala tujja kgenda tutereeza. Nkuba omulanga abaana ba kitange bajje bampagire. Emmotoka eri ku mbaata bagitutte dda. DJ Jacob yampoze ssente ate tasaaga n'endaga muntu yagitutte. Ani Jacob? DJ Jacob tawena. Yakuwoze ssente? Yampoze ssente z'enkudi festival yandekete akantu n'ennanga muntu yagitutte. Gwe yeetegese? Nedda nayambiddwako. Naye ate emmotoka ate n'ogiteeka ku mbaata? Ate lwaki togiteeka ku mbaata? Kubanga kati wena alemera ku mbaata. Abaali kunyuma bajje bakole ki bakulabe nti omusajja kudde kati tokyali kasajja.
ofuuse musajja egenda beera overnight mikono waggulu abakulu abatogwe wokoera wogendere waka okay toyanza nnyo puzzle emyaka gwe weepimye kati zino ziweze essaawa 5 gino emyaka sijange kikutte essaawa 8 ogw'ekiro kino gy'emyaka gyaffe okay puzzle beera bulungi muganda wange kale Dasi ndiwo. Why? Puzzle yatugambe bitufu. Puzzle yayimbye matumbi. Kitufu yayimbye era yayimbide mu ring. Yakubye ne ate sindi bamukuba ekikono. Yayimbide eri kibana. Eri wagulwadde. Wabadde wa stage kuba nze nayogeddeko nakozeko interview ku Washington ku TV nga tu live ku machajjo n'atubulira enteekateeka. Nagamba mu kisayi waliwo abagenda okuyimbiramu then waliwo abajja okuyimbira mu ring ndowooza Daily Puzzle akunyonyodde inayimbira mu ring then waliwo abadde bajja okuyimbira waguki kuba nze naliyo ku macha kuva ssaawa 2 navaayo ssaawa 5 kuba nakola okuva ssaawa 2 paka ssaawa 5 nze ne nvaayo abasidi babadde Shiba yabadde ku sidi bwe kiba yayimbidde wali yabadde ne badancers bangi Shiba anti kati Shiba buli omu ndowooza yajja bamuwa yaleta concept gyagenda okukola eya Shiba yabadde mu kisawe kwa yabadde n'abazinya bawerako which is okay kati sagalo otandike kuleetawo kalimbo oli simanyi yakoze biki naye Puzzle alina kaayogedde bakubye Ryan ekikonde DJ Ryan Ryan abeera ku gundi ku Good Music yagenze nga ayogera ne Wafangon najja namubuuza nze nakukola ki ndoza bali babaddeko ab'omukwano nanga kati nze ompalana nakukola ki omwana n'amukokinga panchi immediately naye Ryan kye namulabyeko teyeekyusiza yadogera yamugambye gundi neesonyiwa njogera noono ng'abuuza gundi ani Alien Skin nakukola ki nga bali mu close range okitegera nga palasa ali eri wala ono ali wano naye omwana yavudde wano era ekyo Puzzle kyagambe mbuno abantu be batambula nabo bye problem nti batandikawo entala tebasika ku bayimbi kuba ono yabadde akyayogera ne Alien omwana n'amukokinga kutama awo waliwo n'omwana omulala wano Palaso yabadde ayingirira nga ayingira buyingizi bwera Alien yakoze omulimu naye nabagamba temubakwatako mubaleke ng'omwana agamba bayiteri tebayita wano naye nga tabayimbi wano nawe bayita nga eggaali ya Palaso ejja eno side ni side waliyo ya Alien nga ziri bwezi Figaza yaze n'abantu nga bana ku batano era omu ne bamugana ne ku mulyango okuyingira era balwanye nnyo kulaba nga ayingira nga bali awo bagamba amajje mubaleke omuntu gwe basinze okubriefinga ku mulyango yabadde Alien n'atuka n'akwira n'abakulu essimu n'abagamba nze sebo nze ndi top boss tebabeera wano nga bambriefing eddakiika 5 baade bamubriefinga byatateekeddwa kukola munda naye yabadde clear n'agamba ndi wano bambriefingira eddakiika 5 nigwe babriefinga eb'eddakiika 5 naga nze njala kuyingira bawooza bambriefinga so obuvuyo bwabaddeyo naye nga tebuva ku bategesi bwadde buva ku bayimbi eggaali ku luno bbiri zabadde zikola ki ezadde zireta akavuyo ate nga batopu baazo bonna badde bayimiridde distance kati nga abaana be baagala okweyuza oba batopu simanyi basimanyi babajja babakokinze naye mu kusooka baalaze emirembe ne bawa eggaali ya Good Music neeyitawo but later nga ate bamaze buli omu atudde kuba Alien alina we bamugambye ne mugole naga amusoke muleka upcoming ayimbe kuba kati bongamba nti aba security bakubye abantu kibooko ekiragiro kiba kivuddewa nkitegeera ekyo twala kye tulabye mu kamera so akavuyo backstage ke kabadde wakati wa gaali bbiri wakuba nti Puzzle mu interview yasoose okukola yakijjeeyo naye wano takijjeeyo bulungi naye nga ekituufu akavuyo ko kabaddeyo nga bw'ojja osobola okujja n'oyogera ne top omwana n'ava eri ebbali n'akubandagaza nga ye baamugize pozi nawe amawulire gwe baasibye baamusibye ndowooza for almost like 2 hours ne ba Emma ababaana bano abajja mu mulimu nabo ne bagakafere YouTube biki yazze ng'alina gundi access card gye yafunye nga kuliko kifaananyi kya muwala na linnya lya muwala ne bamugamba yacupudde okakkana ayingidde poliisi naye oluvannyuma ne balwana ne bamugjayo ate nga tabadde ku gundi invited guests kuba babadde ne list ababadde ku list wabadde bakuwa risk ban bakuwa reflector then nekino ekipapiti kati buli yabadde ku list kwanza byonna nabifunye bangambe Avapace yabakubye endongo yabadde abasi mpola ate simanyi wamupatanye naye nga yayimbye
of course adai no kuyimba kuba gundi boss waba abalobingira mu binyo kicho yitokutta newe ogamba okutta kicho yitokutta nayi kati olo bashiba baba bakoze eki recholete yabakubye anti waliwo ajja okuyimba naye walugala nti yakubye najira okutta mwami Bukenya abadde akunyonyola akugambye nti gundi yayimbye fiki n'asitula abantu gundi n'ayimba n'asitula abantu of course ebiseera ebisinga obungi waliwo n'ekintu mwami Bukenya oyo kyayogeddeko n'erirupaza era akikonyeeko kati bw'otunuulira nti fiki ali ku stage ayimba fiki Famaika si gwagambye bw'abeera ku stage ng'ayimba kutayimu eno abakyali ku stage nze ndowooza abeera abakulidde okuteekateeka omukolo ogwo era nga basobola n'okuganizinga ebintu byayo byonna kati wabakyali ku stage kakati ate gwe n'osindikayo bakanyama naga nti abaana baliyeni bala ne bajja ne bamuba ku mujja kakaki akazindaalo nze ndowooza ekyo kiba kikolo kya fujjo mukko okay bike wabadde n'emizannyo emirala njagala tugende ku kintu ekyatuzike golola bikonde wabadde Golola yasigaza linnya bangambe nesali mbo energy omwana wa bebe talina energy Golola yasigaza linnya nga sawa ya Queen Golola bamukubye tekyalina manyi zebbu semata yamukubye mu bufunze Golola bamulese olwokuba nti no ya inspiring abantu okutegeera omuzannyo ogwo ate n'ebigambo byayina ebingi abasika abantu kola ki abantu bamulooleza mu Golola oli omukadde ne Golola wakakati njagala ntegeeza abantu nti omuzannyo gwokka ngo gosobola okusigala ng'okola ng'ate emyaka gyo gigenze mweso duulu ludo ne chess ng'otudde emizannyo ng'otudde ne puulu yennyini akulema ng'emyaka okuzannya puulu era emyaka jjajja afekitinga baakubye Golola lawundi zonna 3 Golola byakolanga semata yabikoze semata n'azina ati ne Golola nazina nenga wanga bamukubira ngo takyasobola kaddi ekyo kituufu myaka gimu affectinga chichi mmere takyalya mmere agirya naye emyaka giringa lubuto lutuka myezi 9 ne wobo yagala otalujazaali omwamagezi ki asigale kuzanyira mizannyo egyo gya entertainment nga bamwadde ka sente ajazanyemu aba bamukubye asigaze sente zavenga afunye sente nenti competition bwalwanira misipi agene nebweru bajja mukubira yaswalireyo gola bajja mutire Sudan kamukuba naswalirawo atenge ebigambo ayogedde bingi nnyo abadde successful mu kivulu kimu kyagenda Tanzania nayogera oluswayiri olufu abantu ne bakuŋŋaana ne bagamba katugende tulawo omusajja nakula akasajja takyasobola bambi akaddiye kituufu ekyokubiri mutabani wa Sale mutabani wa Bebe mutabani wa Bebe yasanjibwa omupiira n'ali mu ggoolo yabadde akoze byonna ng'abikoze n'asala kipa naye nga abasajja abaviira ne bakimanya nti nno kipa waffe bamukoze eki bamusazeeko ne badduka mangu mu ggoolo ne bakavalinga era omupiira ne bagugwamu asobola omupiira Sali agusobolera ddala bulungi tayinza kubeera mu ttiimu nga top nga express nga togusobola naye alina byalina okwongeramu ensobi gye nalabe gyakola ebyeki tagoba talina misinde misinde agimanyi kati kooki we yalina omumubuulira nti nno we tuba tetuyina komawo ogwo musangira ngussa ku kooki naye waba agulina agukozesa ekituufu kyalina okukozesa awo wonna mulungi mu kuteeba ayina naye wamala okusuula tayamba ku banne wano emabega eyo ensobi kooki yalina kimuteekamu naye yennyini n'akyetekamu waba ayagala omupiira gwe gutuuke gyagwagala waggulu ayina akukatereezaamu kokka naye ebyokukozesa omupiira ng'agulina byonna abimanyi nga sita bw'alina toyinza tuuka kusambira express under 18 yeggwanga n'ekuyita nga tomanyi ninga baba bamanyi omupiira ate tateeba magoolo gola ziteeba assist azikola mu express express omwaka guno tekoze bulungi era villa yagikubawo omwandaawe mu league so villa tiimu y'amaanyi nabadde nsuubira n'okuba express nga goolo 2-0 Sali ayongeremu etiizi ayina just mindset balina munnyonnyola nti olina kuzannya booti ninga ekyokukola ng'alina omupiira mu mupiira bw'otunulira zaaseno zi Man City 7 akomawo ku 2 11 n'akomawo ku 3 wemba mufunye
musaasaane wemba temuyina mukomeewo salita kikola ako kabulamu kokka ng'alina okukamutegeeza ye kooki kubanga kooki yaba omusomesa gwe mulimu gwa kooki pozi njagala kwogera ku nsonga ya mukulu ono abadde mu tulo bayasuzeewa agenze n'agamba nti ekisaawe emitwalo 5 giba mingi fayini ku bivulu ebigenda okuddako emitwalo 5 mingi ne ku kivulo ekyabaddewo emitwalo 5 gyabadde okay olw'ensonga ebifo eby'emitwalo 5 byonna byajjudde ebifo ebitajjudde bye bino bya VVIP mwe mwabaddemuko ku mabanga n'emitwalo ekitegeeza nti nno abantu babadde n'obusobozi obusasula emitwalo 5 ekyokubiri ajamisiye ekivulo kino tiyakikoze kufunamu ssente ekigendererwa kyabadde kyakufuna wabula yayagadde okukola ekintu bannayuganda bagambe nti kyabode kyanyumye kubanga ssente ziyataddemu niwe yandibadde asasuza mitwalo 10 tezandivuddeyo yagabanga ssente ziri abnormal ku bayimbi ayina be yawa n'agamba nti n'abayimbi bajjudde ne kwatayo miliyoni 2 tojja kuyimba webali naliwo nga Mukabi abazimuwa si kirungi kwogera bintu ebyo lwe mwaliyo lwennyini nange naliyo Mukabi yajja nga aze kuyimba namugamba nti Mukabi oli muyimbi abantu bakwagala naye okusinziira ku nnamba y'abantu nene naye oli waffe kwatayo amata yamuwa transport namuwa amata ne gwe yali naye namuwa mpwanga Mukabi ajja n'eggaali ya muntu omu ne gwe yali naye namukola ki namuwa ya muntu omu namugambya nti Mugabya oli muyimbi mulungi twandikwagadde naye ekituufu kiri nti abayimbi bangi tuyinza okugamba nti nojja kujja ate oleme kuyimba oli muntu mukulu Mukabi bagala kuddayo wakasaawa 4 alina abazzukulu ayina ebirwadde ebimulumba akaddiye sukaali namugamba tetujja kulinzanga ate baliri pazo wetubalindiza namugamba kwatayo bangi abayimbi bwe batu byawadde ssente ne batayimba era nga taziba banja kati ssente yafulumiza nyingi nnyo lwakwagala kintu kye kibeere ate n'ekirala omuntu ayagala nnyo ekivulu kikole agamba temulage ekivulu kyange ku TV naye yasasudde TV ezisukkamu 3 BBS Sanyuka Baba n'endala zetutamanyi ng'abantu kitegeeza nti abantu kiyabadde ayagala ye yakifunye nti buli muntu mu Uganda yategedde ekife nakivubo yabadde ku social media nga ogenda ku TikTok oscrollinga gundi egi oddamu kulaba biri nakivubo ku TV ku ebiri kitegeeza nti n'abatamwagala balukwago bonna babadde balaba kyekyaganyi lukwago anti lukwago ye just alinamu mutima mubi lukwago ojja kujja okyokere campaign ensonga yange nawe ojja kujja lukwago bazimba ttawo eyo bagita bati eyo kusaya Queen yagamba nalabye akantu bakamaliddeko obudde bungi nga mmanyi kantu kalinamu amakulu ye azala wabuzala buli kimu naye nga awantu awo wayamba okuwona jjamu tiwo kyali jjamu sawa ya Queen ekisaawe y'omu ku baali batayagala bantu bazimbe ekisaawe ekyo nga ye balinamu akantu kano nga baleetamu ebyobufuzi mu bintu mu nkulaakulana nti balwanirira nnyo abantu ba wansi abantu baffe bagenda wa kati mubagoba abatembeeyi naye nga yeerabidde nti nno teriyo nkulaakulana ebeerawo nga teri balumiddwamu hamu agamba nti abantu abo baveewo waliwo abaalumwamuko naye ate essaawa zino bali mu kweyagala Lukwago yavaayo lumu n'agamba akasaawe ka tenisi abannayuganda bakirabye mulaba kya tenisi kitegezo okyogezezza mutima twali mu kuziika ewa Katolubwama tugenze kuziika abantu bali mu kunyola ye topiki ye yali ku hamu muganda munne ow'enkima munne omusiraamu munne bozi wankima sakati bannayuganda balabye ekisaawe ye gwe mukolo ogukyasoose okubeerako emmere ababadde mu VIP ne mu VVIP teri ataalidde n'ogamba muno nabadde eno ate nategedde ntya ebyabati kyolina okumanya nti nina batanzi mukyala mulungi ekyo nkikkiriza but byalabika mu bifaananyi si kyalabika kwa live ye pointi yange bwekiri oba omuntu nze gwe gwasoose omulaba maaso ku maaso kubanga obedda mumuliraanye niŋŋamba mu Uganda mulimu abantu abakola omanyi guno omucungwa omanyi guno abantu baali bamanyi ndi muwanvu nze kya sayizi kyokka omanyi guno omucungwa gino emikolerere egy'ekawanda egirimu eminene ennyo egirimu akasiga akamu ng'omucungwa mulamba mulimu akasigo kamu
ninga ogukamulamu juice temuli kivaamu nabatanzi lega bakutereze alina bukatono amalirize ensonga ya kamalirize ero lyageze nagamba kubanga njogera point ze bankonyeko nti nabadde ne ewa Dr. Muza nagenzo tu ate manya nte ebiri eri fe tulina network kubanga tuba tugeze kunonya mawulire kitegedde kati akapalaso ne alien skin mukujja alien skin yabadde ayimiridde mu maaso gali eyo nange judde maaso kati ate palaso gayayina okuddako okuyimba ngayina kuyita alien skin wayimiridde abalien skin bagamba nti tetuvaawo banonye wakolaki era palaso yazze babi ne gali engeyitawo nga bampisa ngoezo gamba ayina ekigo gyakulira ekigo kyakulira nedda bike kyayogedde nedda palaso oli ekintu kyayogedde kibimuko Nabatanzi mukyala mulungi nnyo Nabatanzi y'omu ku face ze bakozesa Kampala okugula abasajja okujja ogula tables mu bivulu soko vene kwebyo nti kyenategedde yakwata tenda 2 okulaba nti abagagga bagula tables era yabaddeko ne percentage ne ba ushers babadde yalese ba ushers abasooka mu 2 kuba yasooka n'ayingiza banki esooka ne bamugamba ey'okubiri bwejje ndoyoza yakola ekibiina mwe nalabidde bagundi byantalo mwe nalabidde biko mwe nalabidde Tashi Habi babadde kumacha abasembiza parade aba briefing kati bade banonya ki mu briefing ya Nabatanzi gwe oli oyo manyi oyo naye bwaba bali banonya ki mu briefing ya Nabatanzi nze nabaddewo nga aba briefing sawa satu bonanga abasembiza parade balinga abasirikali temulinya wano omugaga bwati bwajja wange wo wajja woli ngabo babiri awo nawe biti yeye yabakubye musururu moja wali ayo badembire sero oli yangira era Tashabi yabade nazi abayo oliza babade mukola babade kabakulu oliza antera Nabatanzi ankati oliko nfuna bubi kwabadeko abade bambadde black be bakulu kwe kuli Tashabi Nabatanzi n'omulala kati abambadde black be babadde ababadde white be bakozi kati abakozi mwe babadde babyantalo kana yambadde white byantalo yadde bakozi Nabatanzi yali amalirwa naye Tashabi yali kwasaganya VIP Nabatanzi ne Batashabi Babukenya Bukenya ne Bukenya jasowede Gilibati Magogo kati awo bonna oyoguni Nabatanzi yabadde abatwalayo kubanga yayingiza abaana banki esooka nga bangi ngenda okufuluma ebweru nga waliwo banki endala bwe nakusangidde ng'oyingira endala eyimiridde walina engeri nze giyingiza ng'ayina yaleese abawala ate nga bonna banyirira yabaleese nga bangi nze nabyoyo Bukenya oyo ali mu kweyogeza no byatategeera nga yennyini asalivatinga ku gate kati atanyirira ayinza oleeta anyirira ate nabayo bw'osalivatinga ku gate ono yali Bukenya yagambye obedda akuba mimiro ng'agamba kalati ali wano ayogeri namusaze ku gate bamugamba yingira ayite wano atunulidde bawala Nabatanzi yamugabudde n'omugabula ng'oli VIP waaba gwe yabadde agabula omugaga omutani yamukwasaganyizza bannange Bukenya abakayanya yemusooke mwebuuze gyabalungi abamanyi omanyi ebintu bino biyinza okuba nga tubikayanya ayinza banga abalungi tabamanyi gwe omukazi wange ayinza okufaananira obubi ng'ate oli amufaananira bulungi teriyo musajja asobola kulaba n'agamba Nabatanzi oyo ekyobubi ndowooza ayinza nakiraba luvannyuma naye Nabatanzi omukazi mulungi naye nze sooka okumwebaza okuba nti yateekawo ekintu ekyo okuba nga anoonya ssente omanyi omuntu ayerwanyeeko n'ateekawo ekintu kye aba mulungi nnyo katusubire ndi abawala abo tabatwale mu birala omanyiwo okwala ekibinji mwabadde mwabalenzi bw'okola ekibinja nga kyabawala bokka ng'era bofloatinga mu maaso wali kagambe nti tagambe nti tabatwala eri nti bw'oba oyagala namba 835 namba 882 katusubire tagende eyo naye ng'omulimu gwa Nabatanzi mulungi nnyo kubanga banneka amabuli abantu baali banoonya abagagga abo nga batya n'obbatuukira naye Nabatanzi feesi ye bwetuuka ew'omugagga nga bwe mmanyi sina wa mugagga nange lwava nti ndi lwa kayabayaba naye Nabatanzi tayinza tuuka wantu n'atakya kujjaamu ssente
ekisooka muwala afaanana bulungi kyemanyi nti asobola okwogera n'abantu kyokubiri ng'omuntu mugezi ate ng'omuntu mugezi bino ebirala byonna tebulaba nti era bagamba mu nkyamu mwe muva engolokofu eno yonna gye yatomera yonna mu Lwasa teyabaddeyo Lwasa teyayagala abakugira mu bayingiza era yandimuwaniriza kirina buzibu ki tekirina buzibu naye ugundi ono abakujja mu bya VIP yandimusindikidde abaana yabadde agaba nga buli mugagga akasenge ateekamu omwana agenda okubanga yabakolako mugagga wajja ne bamwa si ye yabadde alina okwaniriza buli omu wabula abaana beyataddewo nga basudde kati n'agamba ti oli wajja akasenge kano gw'okavunanyizibwamu nga mulimu ebyokulya mulimu firiji mulimu esi mulimu TV buli kimu ate nga yalonzeemu ate nga abaana banyirira mawa lowooza tumalirize n'ensonga Hamu ng'omugagga pesi gye yaseetinze kiraga ki eri bagagga banne Hamu okusookera ddala era simanyi Hamu lwaki wa NRM kubanga NRM omutima Hamu gwalina ate si gwa NRM abe NRM ante baagaliza buli lwazifuna kizibu nnyo osanga wa NRM musene n'azitwala mu bannansi zibeeko kyezikola okitegedde ti Hamu n'ebyo byolaba ono byaddayogera biri ebyalukwago balukwago baali balowooza nti Hamu agenda kubanga bana basajja be NRM bagamba ekintu tugenda kizimba sente za ddwaliro n'atakola ki n'atalizimba naye Hamu era asimanyi bw'oba osobola wandibadde ekintu kya NRM ekyo kivaamu kubanga omutima gw'olina si gwa NRM bw'ofuna sente bannansi obawa abantu abasinga bajja ku kitundu bw'asangawo abantu abagamba abayayiyayi baveewo sibaagana abamalira n'amakomera naye omuwulidde nti yabawa emirimu olina omuvuga gwewadde oyita kooki ono ate bubanga amumanyi kubanga ono akulidde nnyawo omuvuga gwayita kooki oyo yali nakivubaawo ng'ato tawaanya mu bivulu abategeka ebivulu akola kitu naye kooki okubanga akyali awo ewa Hamu singa kati balirwa luzira abagagga bano abamu balina ebintu nabyo bye bakola naye ng'oluusi bigasa bo ng'abantu naye Hamu yakera kumakya mu covid gwe nawulirako nti yagamba abantu nti mbasonyiye amaduuka abagagga abasinga bawambanga n'ebintu byabwe naye nze ndi musajja muganda nkugambye mpulira mbu yabakola ki yabasonyiwako esente n'abanga akola ki nga tababanja kati abagagga akoze ebyafaayo nga kiriwate kubanga nze kirumira we nasoko nze kirumira namulaba nze kirumira nze kirumira namulaba amasomero tuwaayo sente eyo business kale kyalina nti naye awa abantu emirimu naye yeba business ye oba kitegede naye kakati ono ekintu kyeyataddewo ne sente ne bwe ziri muggwako n'abeeranga ono mwami Bukenya eyagenda e Dubai n'avaayo nga takyasobola nakwokera nyama wali gundi wane waabwe mu Uganda era ekisaawe ekyo kirisigala abagagga kwagalana ebiseera ebisinga nabo balina bye bakola ebyo tutamanyi naye nga olwokuba tetubimanyi biyamba bo okitegedde bwe bazimba amaduuka gayamba bo kitono omugagga bw'agira abasinga bakolera amaduuka gaabwe ate tebakuwa mirimu naye kati awo wava munno abagagga abo abakoze zi TV abakoze ki abanjawulo kubanga ziweereza eri bannayuganda ne kubaako emisomo egy'okusomesa bannayuganda banaakola batya ssente n'abantu bennyini obbawa nsi emirimu n'abagagga abasinga omulimu aguwa driver omuntu ogwo omu mu Uganda naye tugewa Hamu awo nga n'abakozi bakozesa obukozesa bawera 10,000 naye bano abagagga abasinga alondayo mawanga yasolooza ennyumba ze ne biggwa wano mu Uganda wali muntu yenkana Erias Lukwago mutima mubi ate ebintu byazzaako byonna n'ekikumusasa kulwanyisa abasiraamu banne ffenna tukimanyi bulungi nti mwami Lukwago ye yakuba Itoda okugikkakkanya n'agoba abakozi b'Itoda byali ekozesa pozi nga togoberera nsonga za byabufuzi Lukwago yesimba mu Itoda paka luyagikuba nga gwakuba musiraamu munne Katongole nze nali mutembeeyi ku paaka empya
yali mutembe yawo nga nyinawe ebimeza bana abakazi batundira nk'ennyanya nga yapakisa siringi ebyebi bibiri Mwami Lukwago yavaayo n'agamba ekyo bali mu kuzimba bagenda kuzanyira ku buno obugundi bwebakuba we bati Mwami Lukwago ye nga yagala enkyukakyuka era ow'omutima omulungi kyekyamuganya okulekako mu kisawo kyo ngamba tebamuyita nga kiri mu zooni ye waatwala tulina abagagga aba kamera ng'ate woogenda okumenya abagagga abatuufu nga ne mawulire tomulabanga kale buzibu tusanga okufuna nti Mwami Kirumira Sam ambassador ayina ensi gy'akolamu nga ambassador anti Sarkozy wano mu Uganda nga bwakedde ku makya ne bagamba tumenyera abagagga b'omu Kampala 10 akubye ekibooko n'ova e Kenya n'ogenda Namugombo okulamaga aba asinga naye olisinga gamba nti tumenyera abagagga b'omu Kampala 10 otandikirawo Kirumira Yanga Lubega Amusi Gundi bonna bomenyanga ba TV Kirumira wa TV ati omwezi ngonga tagenze ku TV asobola n'okukankana yavuma mugagga munne asobola okulwala obulwadde buno bwokka kati yakuuma amisi asobola okubeera munanga amiso zimbawo n'okumulala ku TV. Kirumira y'omu ku basuubuzi mu Uganda abasooka okuleeta eggaali obukosi nga na brand yiye obugaali maanyi ga kifo bwabeererako omanye we baavugiranga ng'omuntu nga wogula piki ku kyalo nti aguze bajaaji ng'agula eggaali yabaaliko byenkugamba simanyi obiwulira nkuwulira sebo genda obuuza abasuubuzi b'omu Kampala omuntu omu kuba kyasoose okuleeta wano nga ne brand ye bakimanyi nti Kirumira atuuse eggaali mu Uganda era bwe mba mutudde wano ku pana eno nga mwogera Kirumira y'omu ku bagagga e Kampala aboogerwako emyaka mingi era Kirumira ne bwaba yagenda mu kano ketuyita ketugamba nti nno zaagundi baabuukira be bamu ku baateeka ku lupapula baabuukira nga balina nga bagagga bavundu nga bayina sente. Kirumira olwaleero bia owa Nairo Breweries genda omubuuze nga bakyajja Kenya ye yali akulira okujja bia yenno ye Kenya okumuyingiza Uganda. Okiwulira bye bakoze Uganda bye tuliko kakati bye bakoze anti kyembadde njagala okumenyawo okungamba nti si mugagga nti just ali bubezi bulungi mbadde njagala bategeeza nti Kirumira bwe tuba twogera ku bagagga ba Uganda naye abaliwa ku batayikuni anti omuna Uganda afuna kakati ligase gye bakoze Kirumira ekisaawe kino kati kagereze ku kisaawe kya Hamu kwali ku biddinga era bagagga bangi ababiddinga nga atwala awo azimbako ebizimbe wano nawo owava abantu bapaka yadi awakola kino okwetolera ekisaawe naye nga ekyayina okuwa abantu ayina obbawo ekisaawe ekyo nekisigalawo era senga Kirumira yatwalawo era senga nakyo kiribwe ekityo Yutada Elias Lukwago teyagirwanyisa agisoloozeemu ye wabala yagirwanyisa kansa egisoloozeemu okusobola okugaziya emirimu kubanga sente zaali zigenda ku mutwe gwa muntu atya naye ekyenjawulo nti olumu yakirwanyisa enkola yali ntuufu naye ne bamuggyako n'obuvunaanyizibwa ne bateekawo Capital Authority ekitwala mu kutwala ekintu ekyo kati olwaleero omuntu wakeera n'avunaana Elias Lukwago nti kino teyakikoze eki teyakirabye batayikoze eki Elias Lukwago bwe yali ayogera ku kisaawe yayogera ku mutindo kakati bw'omala okuwulira omutindo gwe yayogerako genda mu lipooti ya FUFA ogende ne mu ya FIFA FUFA ne FIFA nga tutongoza emipiira egigenda okusambibwa ebisaawe birina okulambula bw'ojja okumanya ekituufu kye yali ayogerako oba kyali kituufu oba kikyamu owa FUFA yabaddewo Magogo yabaddewo kituufu era awatali nsobi naye bwe tugenda ku FUFA tugenda nakebera ebisaawe nga tubikebesa CAF CAF eri under FIFA era wabeerawo ne delegates okuva mu FIFA abajja Lukwago kyamugana naye oyinza okuba ku mukolo teweetaagibwako okiwulira oyinza okuba ku mukolo teweetaagibwako mu kitundu kyo kyotwala yes mu kitundu kyotwala kyogamba Kololo Lukwago si yagitwala Kololo teri mu Kampala
Wakalaba emikolo emeka mu 7 ejabako kololo nga Lukwago kwali. Lukwago wa KCC. KCC ekisawe kiyazimba kiri ku mutindo. Philip Omondi Stadium. Kigenda mu abantu 12,000. Lukwago ekya KCC ekiri emabega wa game. Ekyo kya KCC balukwaga bwe bamu kuba kisalirawo. Tetwawulira kunga kuba endulu nga agamba nti andi beba ye meya alizayininga agambe sikyalina buyinza nvuddewo niye asigala ali kubwa meya omusala afuna talina gwe yali ayambe wadde omulema nalaba abantu abagenda mu covid ewa Lukwago ku gate ye nga baagala ssente tiyabawadde 10 hamu ekintu kyakoze okuzimba n'okulaba nga yayise n'abayimbi nakinaki n'amawulire puresha ebadde bwabo Balukwago bemugamba nti babadde balemesa batuuka ekisaane bavumirira ekintu bwe bamala okivumiira nga mu mbeera yaabwe ne hamu n'agamba ani nokikolera ngenda kizimba era kwe kukireeta akiraga abantu naye ng'osanga oluusi singa tebateekawo puresha osanga naye ebimu teyandikoze teyandibikoze. Saluka nkubuze ekintu kimu wano wennyini tuyina enkola gwe wennyini ne tugamba tugenda abantu n'obuuza batuyise wawuliddeko obukakafu okuva ku hamu nti ayita ku Lukwago ku kisaawe kino kubanga Lukwago tali ku standard ya Kyereta okiwulira yatiddeyo tali ku standard ya Kyereta ayina okutegeezebwa nti meya mune tugenda okugulawo ekisaawe ngenda kuzomwezi bweziti yawulye buuliza ajenga abamagwe mugali z'abaali eziri ku stage otegeera Leon Kando bakomyewo ku scene this time nga be promoting nga bo bennyini tebalina manager that's the fact bafunyeyo ba handlers okuli ne Sim okuli Repan okuli ne Sanchez so Sanchez David Sanchez be ba handlers sawa zino wetuli Katalia ne Kando bakomyewo era ndowooza mujja ku bakyusiza brand yawe kati bagiyita K&K Music UG bakola bikikati bayimbi naye ndowooza entambula yawe mugenda kugyewuunyamu sirulwe babadde kiri rare nnyo okubasanga nga bali mu bifo ebisanyikulwamu kati mugenda basangayo nnyo kwa ne video batandise zita babeera mu bifo ebyenjawulo nga bya bbeeyi mukko bangambye bakyusiza apartment gye babaddeko bangambye nti omugaga gye yali yabateekamu gye bafunye little bit higher ku sente bangambye okusinziza ku info gye nafunye nti eri we bayali mu kamu kitundu kati gye bafunye akamu 7 nti yeyongedde muko ku bbeeyi naye videos ezikwatibwa ennaku zino zikyuka muko ku ze bakwatanga nga bali vane ku nnungi okusitama kungi era babagambyeko ne mukomesa babagamba naye ati kati ekkubo lye mulimu kukwata nga tetulitegeera okusitama kungi kubawo nga ye Kataleya nenika zabadde bweru naye ng'ali mu guni bamugamba gundi tulako bulungi ye gundi kamera ramutuseeko n'apapa ne yeewumbako Kando ate no Kando mwana wa musajja amanyi music wano mu Uganda batte naye simanyi era lulina linjogerako n'omukulu batte ne mugamba omwana sawe entuufu ey'omulungamya obulungi ennyo okusinza ku nti nnyingiko kati ate kuba nze nayogerako ne Kataleya direct recently last week nayogerako naye ku simu ne twogeramuko akadakiika akawera naye kyenyagala obbasa baleme kwa mneda baleme kweteeka kwagala kulekawo standard gye baagala okulaga nti gye babaddeko oba balinga abakakasa omugaga nti nno tukyasobola okubeerawo omugaga bamwaddemu sente alaika amaze n'abata naye ateegundiza bye bazihakinze bo baavuddeyo ne batugamba Facebook yaabwe waliwo yagiyingiddemu n'agitwala accounts zaabwe 2 basigaza ndowooza Instagram na gundi na X zokka mbuziri endala waliwo yazingiddemu n'azitwala bo nga balinga abasindika message nti alabika gye bavudde atandise atero batambulirako neyampadde information omu ku bahandola baabwe neyo information yampadde nangamba omugaga atandise zikwatamu ne mwana naye mwegendere abaana mubakwateko bulungi begendeze ebintu bye bakola right now ekyo sikimanyi nze ngame begendereze kozi bigenda bajajingibwako bashutinze video tena bakufuluma naye already bintu bitya simanyi naye nga nkugamize endaba gye nabalabyemu right now ne video ze bafulumya sibe bali be tubadde tumanyi nti badde bajja naye nga bali ku loki naye nga ate already omugaga ba promoting
nze mbadde ndowooza omanyi Dayasi bayogera ku byabayimbi saagala byongerezaako nnyo kubanga nze kati bakatereya mbalaba bulabi ngerawo mbalaba era mbadde nsaba ku mwami David abatemeteme naye abantu balina engeri gye bagattamu ebintu byabwe okitegedde okufuna ssente okwebeezaawo okubeera na biki byakola ki kati abo abaana ekyokunama nze ndowooza bayinza okuba nga engeri kati gye batalinamu abamanaja erekoodi bakuttefu kubanga omuyimbi okunama si kyekikulu amini si kituufu olina kuba na luyimba nze nkikubiriza nnyo abayimbi era omuyimbi kyovana nabagamba era ku big guy wano nembaga nti waddazeeyo naye afune luyimba omuyimbi olina kubeera na luyimba ng'ono omwana we yafunye enkudi kati bino ebyokunama oyongerako oluvannyuma ate ne bwokunama nga oluyimba olulina bayinza n'obutakufaako ne bagamba kasa tukubye omuziki naye ayambala bubi kati abo abaana mu bye bakola bonna focus mpozi nga balina bye balaga abayina obanga mu kunama nga kino ekyokuyimba bakyeyambisa bweyambisa naye nga kino kyebalaga kyakulwanyisa nga mutuufu batunda kino kyebalaga oluvannyuma naye bwekuba nga bali mu kuyimba bafokasinga okukola ki kukuyimba webaba nga mukola video baba baagala bayawule oli bwakola bwati wabeewo alaba akuba essimu ekyo nakyo kirala kati be bakimanye kiri mutima gwabwe bamanyi kyebagoba naye baba bayimbi omutima gwabwe baguteeke ku kintu kyakuyimba kyekijjo batwala mu maaso kyekijjo bayamba n'omugagga akole ki abeerabire naye wanaaba tebayimbye nga tebayimbye ennyimba David ajja batunya bakunamye abagambe mbanoonya era abanoonye era ye abagambe lwaki mwakunamye okitegedde abaluŋŋamye mu ngeri ye nga David kaakati katayandika ko tuli mu gwa mukaaga wetuuka mu mwezi gw'omukaaga omwaka ogujja kuja bawezezza omwaka nga lwameka balabna nakwawuka bagenda kuyimba nnyo naye kyekakasanga nte Katonda tubasobola kutuuka mwezi gwa mukaaga omwaka ogujja nga bakyali bameka kubanga kuba n'omu ayagala okukuna mu mulala tayagala ekibadde kibagattaano management ng'ebagamba ekintu eki netugenda ku video shoot nti ye nga bagenda oba ntuddaka kati essaawa ya leero bano ba Sanchez ababaliko Sanchez bamugenda kumutuma mmere namukuba bifaananyi talina ssente omwavu tawabula mugagga Sanchez asobola gamba kando tutogenda Nansana nga yayagala kugenda bano abawala bali mu bulamu obwaba boyfriend kitegedde bulungi katayera bagenda kumukubira agende Nateete kandi agende ekyengera kati Sanchez akutta omulimo akubira olesimu ng'agijjeeko onaga nasobola mukubira agende Nateete kola ki kuyimba kola mukazi agezwa boyfriend we kubanga bade balina oli abavubuka naye nga tebalina budde bali mu management bagatu baagala wano nesimu mbu yabalimu anti owuli yafa neyasika nesimu tasobola bamanager nawe yamanagingani mutugane nti gundi wuyo sakozi omuntu yenna lugolabanga ayagala kamera omuntu yenna golanga ali mu line ya fero gye tulimu kizibu kya kumanaginga muntu kiwano Jeff Chiwa bulwagenda mu kamera sakozi ngo ino omuntu gwoli mu kwogerera oteekeddwa okubanga oli mugezi nnyo ng'oyogerera omuntu emukola ekintu ekimu kiwano ye musajja lutayalinga mugezi nnyo gwogere basemakula abaana be baleeta waba amwogera mukulu semakula yajja ku stage n'ayimba ennyimba ezi n'agamba sebo ne banyanyirawo omwana mujje mumulabe molini jangu n'ayimba n'abuuza n'akola nti ye mwongere engalo molini agera backside neekulya interview ono nga ye omulimu gwa mutadde muki era kyovula mukulu semakula yajja ku Tavern Woods waffe yagamba abaana bano nzize wano kubanga ebintu byeboogera tebavoola yensonga lwaki nkola ki ndi wano netweyogerera ebyaffe ye nga amaze okukola ki kakati bano abaana essaawa ya leero balina bye baagala nga bo bateekeddwa okunoonya Ddaasa abawandiikeko banoonye pulezidenti we batambulira waliwo abatega ebibatu ow'olugambo Seguya watambulira waliwo abatega ebibatu bulijjo ababalinda baticya okitegedde bulungi badijje DJ Shirade yabaswama dda wenkalabira nkasse ane ye makulanye ebitamukwatako kakati ono omwana ateekera okuyima masaka dishu amugambe osiibye otya ssebo nze kando ono ye Kataleya
tulese olimo kati mayemu abayimbi musumbwa nze nyambe abayimbi bangi naye kulo mukaga kogera kaliwo kati omanyi abayimbi musumbwa kakati nze nyine balaze kulomuka jawo climax saa mwenda olwokutuuka shira pansi ze pajere waliwo bweru short talabika nnyo mu bantu kijja kulabika wali maaso nkusanga akube saawezi olumala nga mutwala naalya olumujja naalya ng'aluzanyazanyamwawo ng'agenda alumba kimula nga wantegedde nno munnange bosi omwendi bange nakola temulina kyemwampa kuba bano abamuliko tebalina ssente kati Sanchez musajja nga n'omuntu naye yayuyamira mpeke ezita apatayiti ate ssente azigyewa kakati bano abaana ekintu kye bayingiriddemu babeere bagezi nnyo bawulirize mpulidde bagamba omusi bali muwala w'abatte okuba muwala w'abatte omanyi omusomesa tazaala musomesa kivala ne kapa esobola okuzaala abaana nga bangi nebateekawo nefuutuka nebakanga ogenda okulaba nga emyayo nagimayuuse esigalawo ze kapa kati bano abaana essaawa yaayo gye balimu bayingidde olusozi gambalagala bike maliriza obuzibu nti tetwategeera abaana abo kyekyabawukanya ne maneja waabwe omukadde abamu tetwakitegeera naye mu Uganda abayimbi be bafuga bamaneja ekyo kikyamu yensonga lwaki bamaneja tebawangaala n'abayimbi omuyimbi yasalawo tigwogenda okumanejinga wokola ensobi n'akugoba naye nga mu butuufu bw'ensonga maneja yayina okumanejinga omuyimbi era yayina okumufuga mu buli kimu kati abaana abo babadde bafugibwa maneja waabwe nga yabawa directions bo bakirabe nti directions abadde abawanfu kwe kumuyawulako balina olusozi gambalagala ng'ono wagambye nti bwe tunaatuuka omwaka ogujja banaaba bakyaliko kubanga kati bagenda kukola bye baagala luli babadde managed wano togendawo mwambale bwe muti n'abatungisisa obufaanagana omusajja oyo atadde mu baana abo ssente tafunyadde ekikumi musajja abaana babadde tebakuna yasasulako babbuloga ssente n'atugulira ebintu oluyi n'atusasulira ebintu by'omu ofiisi omuli tv omuli furniture ng'atusasula ekintu eki kupromotinga bawala abo naye kati essaawa zino bo balabanga mubi nnyo balina olusozi gambalagala ddala banaasigala ku foomu kubanga bagenda kuba beetegerera onagambye omu ajja kuba ayinza n'ofumbira e Masaka n'agenda egindi Shirwa ajja kwagala okubatwala bombi alondeko nti oli agenda osasulira kino kyengenda obakolera ate omulala atanyiige bajja kulwanira abasajja byonna bijja kyenjagala okusembyayo nakyo ensonga wali emabega nga nzeemu emabega katono nti enakivubo wabadde okucupula tiketi kaadi zino ezattaaga ez'abannamawulire bazikolanga ne bazigabira bannamawulire ekiro meeting neetuula nga bazicupudde ne bazijjawo yensonga lwaki fifi yabadde ku mulyango nga ayina lisiti ekirungi nti be babadde bawattaaga nga babawandiika kati bano bagenza okujja nga babagamba ttaaga nze yanje bagijeeko twala bazicupudde nnyo wabona esente zebafulumiza ez'emboozi mu kati kati bannayuganda balina okuyiga baabana bazze ne tikiti z'okunassa nga beerabidde nti oli omusajja akola ebintu biri ali standard mugezi si kukyusa tiketi ogira baswapinga buswapinzi wali ne bakebera ne bagamba eyo nfu ne bateeka ku kageji mu kusooka basosenga ne babaleka bulesi bagenza okulaba nga nnyingi ne batandika kati gwe ayingira nga olabye nti oli bamukutte ng'oli mu layini ng'oweebwalabwala ng'eyeekubira essimu emisinde ng'odduka so bannayuganda muyige ensi bwetuuse buli wolaba omuntu ng'afulumiza tiketi ng'ekivulu kigenda kubeerayo si ku lunaku olwo wabula kibulayo wiiki zirina okubanga zonna ziri mu sisitimu mujja kweretera obuzibu ebyo byadda bye muliko mwebale nnyo mwebalire ddala bwe tubadde tulabagane next time.